omusomo ogwasooka waliwo omwami mwerabidde bwe bateekera omusomo gw'aboogezi ogwasooka semasomo teyaliga kale yandibadde semasomo naye kolwo twegatta wamu ate bangi nnyo omwami ono ng'atusuubiza tugenda kufuna certificates omwami ono n'agenda afa mu process yategeka enteekateeka eno yonna n'agenda n'afa bw'afa awo ne tusigala nga tukyali mu bbanga kuba tukyali mu bbanga ne wajjawo enteekateeka ey'okuddamu okuyita aboogezi bonna bajje wamu era kyamazima twakuŋŋaana kwolwo nalaba aboogezi besirabanko obulamu wangula olukuŋŋaana teruddangamu kubaawo kubanga abantu bajja okuva ebule n'ebweya bwe bajja ne batuuka ne tuyigira omusomo ogwo gwali mwaka ki sikyajjukira naye kyenzijjukira nti mwami ebiseera bye yali atukulembera yali omwami eyasooka okukulembera aboogezi mwami erinnya livudde omwami oyo omweru yeyasookera ddala nga mwami Saddington kabi tannaba kubeerako ne gubaawo gube gwaggwa ne baddamu ne bategeka omulala ogwokubiri oli omwami yali atusuubiza certificate amaze okufa kati mu nteekateeka ey'okuteeka omukolo ogwokubiri ogwa semasomo kati baatuyita tukubaganye ebirowoozo bwe tutuuka emmengo ne batwawulamu obukiiko bagambwe muteese ku bya nnono mwe muteese okusinza ku kye baali bamanyi buli omu kyayinza okusobola kubanga nzijukira kuba omwami alina ekiye n'agenda mu kakiiko akateekateeka ennono n'obuwangulu twagala okuzimba okulaba ennono y'okwanjula etambula etya ne wabeerawo olukiiko olwalondebwa okukola amateeka n'empisa ez'aboogezi we nagenda eyo mu kakiiko ako webaga mukwate wali mugende wali ne tugenda mu kakiiko ako twalimu ne ssentebe wange twalimu ne ssentebe wange ssentebe erinnya erimudde akabanga kayise naye twalimu n'abantu abalala bangi mwabutakwana mwalimu mwami Ssennoga yafuna akabenje eyo egayaza n'abalala ne tutuula ekyanjawula ku balala kyali kimu najja ne kalaamu yange newempandiika kyekyokka ekyanjawula mu balala era bwe twatuuka awo ne bagaa nti aha kati tumaze okufuna abantu mwenna muzise twali abantu nga 10 nga tulondeko omuwandiisi tutandikirawo okuwandiika kyamazima bagenda okugaa nti omuwandiisi nga nze kalaamu ngira n'akatabo nkayina omuwandiisi nembulya bwe weewaawo n'ofuuka omuwandiisi ku kibiina w'akakiiko akakwasisa amateeka olwo akaali kakola amateeka ofuna otya omukisa ogubeera ku kakiiko kali akasooka ate ne kano akaliko obudde buneeno akakulemberwa mwami Kajja nga kwoli kakati mulundi guli enkola yali nti abaali nga twakatandika abaali basinga obumanyirivu be baafunanga obuvunaanyizibwa balabanga fesi tebagirabangako nga tokombawo kabonero era ng'obusobozi tebabumanyi kubanga buli omu twakeeraba okugjako oli gwalaba era gwamanyi gwalaba bulijjo nga gwayinza okugaa nti gundi akole kino naye nali wa mukisa tiye mwami Matumbi yandabamu ekyenjawulo akuli akakiiko k'empisa nandisaanye okukola naawe okweyongera mu maaso kubanga era yali omuyima waffe bino byonna twabiteesanga nga ye muyima waggulu atukulira gye twalipootinga nga ye n'alipootinga ku lukiiko olukulu kati awo nga tumaze okuwandiika amateeka gano tumaze okugasengejja ne tugamuwa n'akateekayo kwe kulaba nti nali ndimu omulamwa ngabatyalo ate n'ekiteeso olwo kijja oluvannyuma twandikozeyo akakiiko akavunaanyizibwa okulungamya empisa z'aboogezi kubanga wajjawo omusango ng'omukulu omu omwogezi yagenda n'akwata ebbaasa z'abataata n'azijja baali bataddemu $, n'azijjamu n'ateekamu $1,000 wamala okuteekamu essente ezo
taata agenda okusumula ebbaasa bw'ati ngeri munusu n'agamba mu kyamazima omwana gwenzaala mumanyi bulungi tasobola kumpa nusu mu bbaasa baddayo beebuuza kyali kitya ng'omwogezi omu yakwata essente ezo n'aziisa mukwa yajjangamu $1 n'ateekamu 10 n'ajjamu $1 n'ateekamu. kitegeeza ebimu bituufu ku be boogera ku boogezi nti batwala ssente basaze abasenga bazitwala. Kyamazima bazitwala era kyenjagala okukubiriza abantu nti bw'oba walonze oyo akuli ku lusege naddala gwe omwana omulenzi nga gwogenda okukyala kikuzibuwala ki okumuwa ebbaasa ezo n'abeera nga yaziina mu nsawo obanga omwesiga oba gwe n'ozisigala ebbaasa ya maama ebbaasa ya ssenga ebbaasa y'omuko ebbaasa ya taata bakubuuza wali nti ebbaasa ya taata ng'ogijja mu nsawo n'ogikwasa nnyiniyo oba n'ogikwasa omwogezi n'agikwasa nnyiniyo niwabulawo akanyomero waasobola ogyezima kubanga byonna byonna byava kukwasa muteesiteesi lwamukwasa ebbaluwa agenda okulingizamu naye alina ebizibu yavudde eka nga school fees babanja ogenda okakkana kale omusango ogwo bwe gwajja ne baguloopa mu lukiiko nekireetawo nnyo ensasagge mu bwogezi era omwami oyo bagezaako okumuyita olukiiko n'abaganyala yagaanira ddala okujja mu lukiiko olw'okuba yalinga ayina akatowa akamukuuma yatambulanga n'akasambi k'enkoko n'agaana okujja mu lukiiko naye Buganda erina engeri gyekuba enkuba yaayo nzibu nnyo bakwata bukwasi kirawo ne bakiteeka ku BBS ne bagamba nti addamu okukolagana n'omwami ono akolagana naye ku lulwefe ng'ekibiina ky'aboogezi tetumumanyi ne ku CBS ekirango ne kiyita bulungi nnyo n'ekyalo gy'ava sijja kikoonako kubanga ebyo byayita okuva olwo gwe musango gw'enzijukiro gwasooka ne guleetera abantu okulowooza nti ate Ssentebe yanaddanga ku misango baga nti olukiiko olw'empisa lulina omuyima waalwo kati omuyima alonda abantu bakola ki banaakolanga nabo okubula nti bagonjoola ensonga ezo bwe ntyo omukulu we bamuwa obuvunaanyizibwa naye n'amagamaga mubamuli okumpi nga nali wa mugaso olw'okuba nali nsobola okuwandiika era ne bandeetanga omuwandiisi ku lukiiko olukwasisa empisa z'aboogezi era nagulogwako emisango nkyagiwandiika gibeeramu n'empandiika ebyo byonna byonna ebivudde mu fayiro n'amanyiriza. kakati ojja otya okwegatta ku wava muno era okufuuka ssentebe wa wava muno Ceremonial Service? Wava muno erina abayima 3 mwami Matovu Basajja Ssubi Kutuza ye muyima asooka omuyima owookubiri Ssaalongo Kiwanuka Joseph omuyima owookusatu Kosima Mugalu. Nkitegeeza nti already oli omu ku baagitandikawo oba olinako shares? Nina shares ekyamazima ekyo kati tekirina nnyo njawulo kubanga mwe banyiniyo. Twatuula n'ensatule ne tulaba nga waliwo ekituli kye tulina okuziba. Abamu baali babaddeko mu bibiina ebirala naye ebibiina ebyo birina ebizibu byabyo bye baali balabyeko ne basalawo okukola ekirungi ekinyumugufu okuva mu bibiina biri ebirala kwe kunyumunguzaamu ne tufuna wava muno Ceremonial Service. Wava muno Ceremonial Service. Awo wenyini we tujja wava muno otunyonyole mukola biki mwina aba members bameka mukyetaaga temukyetaaga awo wenyini we tujja mbajukiza Elijah videographer photographer yali ku kamera era ng'oyo gwe tukolagana naye yakwata emikolo emirungi oba oyagala omukolo omulungi guliko drone guliko buli kimu ate ng'ebintu abibawera mu budde gwe sasula omaleyo ssente zo wiiki emu oba ofunye waakawo ng'ate mulungi nnyo ku ssente ntonotono tukubireko tunoonyeeko oyo gwe bayita Elijah videographer photographer mumwesige abakolere emikolo emirungi era nga agamba nti ekifaananyi ki ekyo kikola memories z'obulamu bwo bwonna n'abaana n'abazzukulu nabo ne babisanga
bana Banambi Media kwoli temwerabira tuli wano ku Blessed Foods Restaurant Kitebi ku Papasi Supermarket waggulu awo tweyanza nnyo tweyanze